Eno ye program yo ensulo eyencha 103 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mwagalwa kama feebazibwa bukeseza nate natuluna kulala okubeera abalamu. Tulema kumwebaza kubanga tusobozesezza okuyita kiro n'emirembe. Tuyinza kwegaana wateekwa okuba waliwo abamu abatayiseemu na mirembe. Naye ekisa kya Mukama kibaddewo okuba ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Kyo kyokka kiyinza okumala okumwebaza olw'ekyo. Kubuuzako si mulala kadde Kasolo Emmanuel kuba mutwale eri Wakiso mu bukadde bw'e Katoolingo. Nzazze nkyene yalero okubuuzaako era okugamba nti wasuze munnaye. Kyeyalero nga tetunnagenda wala katusooke twebaze Katonda olw'okuba atuwadde obulamu. Ate naawe eyakazuukuka kusaba yongere okunywereza amaaso go, todda mu kikunta wabula amaaso gateeke ku ttimbe lwo osobole okulaba ate n'okwetaba wamu naffe nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Katwebaze. Katonda omulungi oli wa kiseera, oli wa kusaasira. Webala obulungi bw'obutenkanika obutubeera kuva ekiro paka enkya. Tuzze maaso g'okuyiga ku kigambo kyoleka Omwoyo Omutukuvu ajja atuyigirize era atuluŋŋanye okuyita mu Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwa leero bigambo bitono bye tugenda okwogerako era birina omutwe ogugamba nti sirina kirala kyennyinza kukola. Mu kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli mu Befeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'13 alina ebigambo byayogera. Bino ebigambo byogerwa ku muntu ali mu lutalo era nga yeetaaga ebyokulwanyisa. Befeso essula 6 olunyiriri olw'13 agamba nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Agamba nti tutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Mu mbeera z'obulamu zijjudde entalo nnyingi. Buli muntu alwana okubaako bw'awangula. Naye ebiseera ebisinga ebyokulwanyisa kikulu nnyo mu ntalo ze tuba tulimu. Ebyokulwanyisa by'olina bikuwanguza. Katugeze tusinga osisinkanye ensolo naye ng'ekyokulwanyisa ky'olina olina kano akati ketusokooza amannyo oba ke bayita toothpick. Oyinza okwaŋŋanga ensolo eyo ddala nga kyekyokulwanyisa ky'olina. N'olwekyo ekyokulwanyisa kikulu nnyo mu lutalo. Martin Luther bwe yasimbwa mu maaso g'olukiiko olukulu olwali olw'abafuzi b'eddiini mu kiseera ekyo mu kibuga Worms ek'i Germany, eyo mu myaka gya 1521, omwami ono yateekebwa mu kaguli. Naye akaguli ako kaali kagenderera kumusuuza bye yali ayogedde ku Bayibuli n'amazima ge yali ategedde ku kigambo kya Katonda. Naye mwana wattu baafuba era ne bagezaako okukola, naye ebyokulwanyisa bye yalina yali mukakafu nti era biyinza okumuwanguza. Bw'atyo yasobola okuwangula. Tekirina njawulo ndala yonna. Naawe ampuliriza era ndaba olina entalo z'oyitamu mu bulamu obwa bulijjo, naye ebyokulwanyisa by'olina bikuwanguza. Mu ntalo ezo ebyokulwanyisa by'olina bikuwanguza. Kibuuzo nno kinene kigenda eri buli muntu.
nsaba olowooze era ofumiitirize ku ntalo zojje oyitamu oba nakaakano zoyinza okuba ng'olimu naye ebyokulwanyisa by'olina bikuwanguza. Bafeesi atugambye nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda. Bassebo ne bannyabo, mu ntalo zonna mulimu ebyokulwanyisa bya mirundi ebiri. Ng'era bw'onaayogera nti mu nsimbi waliwo ensimbi za mirundi ebiri, eziri origino n'eziri fake. Ne mu byokulwana mulimu ebyokulwanyisa bya mirundi ebiri, ebituufu n'ebikyamu. Omuwandiisi bw'agamba nti mutwale ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda aba yeekakasa nti ebyo biri 100 ku 100 kafu era byagezesebwa olw'okuwangula. Bassebo ne bannyabo, nga naffe Abakristaayo buli lunaku bwe tubeera n'entalo mu bulamu bwaffe, naye ng'ekituyamba okuziwangula kwe kusalawo kwe tukola buli lunaku. Okusalawo okukujja olwa mirundi ebiri, osobola okusalawo okwaŋŋanga olutalo era n'oluwangula, era osobola okusalawo okwaŋŋanga olutalo ne lukumegga era ne lukuwangula. Okusalawo kwe tukola buli lunaku kulina emitendera mingi gye kututuusaako. Okugenda nga tusemberera Katonda nnyini buwanguzi atuwa amaanyi agasobola okuwangula ebyo ebitusoomooza, oba okusalawo okumudduka tubeere nga tusekererwa n'okuwangulwa ebyo ebitusoomooza. Bassebo ne bannyabo, kikulu nnyo okusalawo mu bulamu buli lunaku. Buli kigere ky'otambula mu lunaku ng'osalawo kikusembeza eri obuwanguzi oba kikusembeza eri okumeggebwa. Bassebo ne bannyabo, ebyokulwanyisa byonna bye tukuŋŋaanya nkigeraageranya ng'abayizzi. Abayizzi baba bateekateeka okugenda okwaŋŋanga ensolo, baba na bino wammanga, baba n'embwa, baba n'entuula, baba n'amafumu, baba n'eŋŋombe, baba n'endege. Ebyo byonna byakulwanyisa. Baba n'amajambiya n'emiggo, byonna byakulwanyisa okulaba nti omuyiggo gwe bagendako oba olutalo lwe bagendako baluwangula. Naye ebyo byonna buli kimu kirina omulimu gwakyo gwe kikola, naye ng'emirimu egyo gyonna egikolebwa ekigendererwa kyakuwangula. Naffe mu bulamu nga tukola ekikulembera mu byonna kwe kusalawo kwe tuba nakwo buli lunaku. Okusalawo kwe tusalawo kutusembeza eri obuwanguzi oba kututwala eri okuwangulwa. Abaagalwa, Martin Luther wakati mu ntalo ze yayitamu ze yalwana zonna yaziwangulanga, naye ekigendererwa ky'okuwangula kyavanga mu kusalawo kwe yakolanga buli lunaku, buli kiseera, buli ssaawa na buli lutalo lwalw'eŋŋanga. Ebyokulwanyisa ebituufu mu kulwanyisa entalo mu bulamu bwaffe bye byokulwanyisa bya Katonda. Era ebyokulwanyisa bya Katonda byagezesebwa era byakakasibwa nti byakuwangula, kubanga Katonda yiwa amaanyi, ye muyinza wa buli kintu. Wakati mu lunaku lwe tutambula, mu bye tukola, me butusalawo, tusaanye okukkiriza Omwoyo wa Katonda omutukuvu ajja atuyambe wakati mu ebyo bye tusalawo okusobola okuwangula. Owooluganda mpuliriza mwannyinaze, nkwegayirira, wakati mu ntalo ezo z'olina mu bulamu, oyinza okuba olina entalo n'omwami wo, oyinza okuba olina entalo ne mukyala wo, oyinza okuba olina entalo ne famire, oyinza okuba olina entalo ne balirwana abo, oyinza okuba olina entalo ne b'okola nabo, oyinza okuba olina entalo ne bakozi banno, oyinza okuba olina entalo ne gy'obeera. Wonna w'oli osobola okuba ng'olina entalo. Mu bulamu waliwo entalo ez'ebyenfuna, waliwo entalo ez'ebyomwoyo, waliwo entalo ez'amaka. Entalo zonna zigenderera kukkakkanya muntu.
naye buli lwobeera okulwanyisa ebituufu osobola okwenganga olutalo era n'oluwangula n'ovaamu ng'oli muwanguzi. Naye ekibuuzo kijja, byakulwanyisa ki ebituufu? Byakulwanyisa ki ebituufu ebitusobozesa okuwangula entalo ze tubeera nazo mu bulamu? Kibuuzo ekyo kyangu nnyo. Olunyiriri lwe tusomye mu Befeso 6 lutukakasizza nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi. Bassebo ne bannyabo, olunaku olubi nga lukutuuseeko nga tulina byakulwanyisa lukumegga era tosobola kuyimirira. Naye bw'obeera n'ebyokulwanyisa osobola okuyimirira era n'owangula, kubanga agambye nti era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira ng'abawanguzi. Wakati nga tukoze byonna, wakati nga tusaze byonna, nga tulemereddwa, ku luno muganda wange mwannyinaze, gezaako ekyokulwanyisa kya Katonda. Katonda tawangulwa, talemererwa, kubanga ye w'amaanyi. Bassebo ne bannyabo, okuganya omwoyo kuva okukola mu bulamu bwaffe kitundutundu kinene, kimu ku byokulwanyisa ebinene ebigenda okutuwangusa ebisoomooza byonna bye tuyitamu. Buli lwe tukkiriza Katonda, buli lwe tuwaayo obulamu bwaffe, buli lwe tuwaayo ebirowoozo byaffe, buli lwe tuwaayo okusalawo kwaffe okwa buli lunaku nga kutusembeza eri Katonda, tufuuka bannaggwano, tufuuka bawanguzi eri okusoomoozebwa kw'ensi, eri entalo ez'omubiri wamu n'ez'omwoyo, eri entalo eziri mu maka gaffe wamu ne ku mirimu gyaffe, eri entalo eziri mu famire zaffe wamu ne ku mataka kwe tuwangalira oba ku bibanja gye tubeera. Okusalawo kwe tukola nga tukkiriza Omwoyo Omutukuvu okutukulembera, tubeera abawanguzi mu buli mbeera. Nsaba muganda wange ampuliriza olunaku olwaleero ku nsulo ey'enkya tujja kukulwana ntalo na kuziwangula. Byakulwanyisa ki bye tulina okukozesa? Bya Katonda, kubanga bye bitusobozesa okuwangula. Gwampuliriza era ndaba essaawa eno nsaba obeere muwanguzi, era nkwegayirira mu Mukama waffe okkiriza Omwoyo wa Katonda afuge mu ggwe osobole okubeera omuwanguzi. Njagala tusabe ffenna nga tugenda okutandika olunaku, ng'ogenda otandika olunaku, tubeere ffenna mu maaso ga Katonda, wansi w'ebigere bya Katonda, wansi w'ebigere bya Yesu wano ku nsulo ey'enkya, tusobole okufuna ebyokulwanyisa ebyonaatuwanguza mu bulamu, tufune ebyokulwanyisa ebinaatuwanguza ebikemo, tusobole okuyimirirawo nga tuli bawanguzi mu buli nsonga. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Webale kuwuliriza, webale kuteekayo biseera, webale kuteekako data, webale kusasula masannyalaze, gwe omulabi wa 3ABN wonna wooli w'osobolera ogifuna. Mukama akuwa omukisa. Njagala tusabe ffenna olunaku olwaleero, enkyene eyaleero nga tugenda okutandika olunaku, Mukama atukulembeza ekisa kye, atukulembeza obuwanguzi mu buli bye tulowoozaako, mu maka gaffe, mu bantu baffe, ku mirimu gyaffe, mu ŋŋanda zaffe, tubeere abawanguzi, kubanga tujja kuba tulina ebyokulwanyisa ebya Katonda, tusobole okuyimirira ku lunaku olubi. Katwebaze Katonda waffe omulungi, erinnya lye ekkulu lyebazibwa. Webale kuba nti obadde naffe okuyita mu kyokuyiga kino. Tusaba otuwe ebyokulwanyisa byo ng'obukkakkamu, obuwulize, Omwoyo Omutukuvu atukulembere okubeera abawanguzi mu buli kimu, kubeera abawanguzi mu ntalo ez'omu maka gaffe, kubeera abawanguzi mu ntalo ez'omubiri, kubeera abawanguzi mu ntalo ez'omwoyo, kubeera abawanguzi mu ntalo ez'omu mafamire gaffe. Omwoyo Omutukuvu kayongere otulungamya n'otuyigiriza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Olunaku olulungi, Mukama akuume. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.